ebyewuunyisa, ebiwuniikiriza, ebiswaza, ebikaabya ate era ebijolonga ssaako n'okukakkanya ekitiibwa ekya Muhammad Sseggirinya mu kuziika kwe. Bye tuleese olwaleero, our observations, ssaako n'ebyo ebigenze mu maaso mu kuziika Muhammad Sseggirinya e Masaka, Nnyendo, Mukungwe. Weewaawo nkwaniriza nnyo eyo yonna gy'osinziira okubeera ng'otuwuliriza ate oggwera omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya, okola kya ttendo nnyo era ky'amaanyi ky'okola okubeera ng'otuninga in mukutu ogwa Uganda ey'enkya buli bulaba notification. Gwe omuwuliriza omugoberezi waffe omupya nga tonaba kusubscribinga ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya, nkusaba obeere ng'onyiga ku subscribe awo ennyini ate era ogende mu maaso second notifications oba turn on notifications ng'onyiga akadaako akajja okubeera nga kakubagulizaako ku buli kaseera bwe tunaba tutaddeyo program, ojja kubeera ng'ofuna notification ezikakasa nti ddala kituufu Uganda ey'enkya etaddeyo program ey'enjawulo ate era empya. Omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya ddala kituufu sinza kukyekwekereza guli wamu ku nsonga z'abantu ate era n'okulaba nga tulafuubanira enkyukakyuka eya nnamadera y'omuguno mu ggwanga Uganda, era tuli ku ludda lw'abantu, amaloboozi g'abantu ge tuleeta era ng'amawulire ge tuweereza ge tukola ku mukutu guno. Amawulire gonna gali under public's interest. Ebyo byennyini bannayuganda bye baagala okulira, bye bagwanidde okumanya n'okutegeera, ssaako n'okuwabulwamu bye tuleeta ku mukutu guno awatali kyekubiira yadde okwekomooma wadde okubeera compromised, yadde ng'ebiseera bingi abakulu abagezaako okubeera nga batucompromisinga bagenda mu maaso okubeera nga batukubira obusimu n'okutuyisaamu obubaka obutali bumu, but we are still on the people's cause ey'okulaba nga tuliberating oba okununula eggwanga Uganda, and it is good and worthy to say that this is a people's channel. Munange we are pro people era y'ensonga lwaki tuweereza ebintu ebyo bye tukkiriza n'ebyo tusuubira nti ddala kituufu bibakwatako mugwanidde okubimanya n'okubitegeera mu kyasa kino ekya tekinologiya. Tukozesa emikutu egya online oba egya internet nga social media okulaba nga tubaweereza obubaka obwennyini bwe mugwanidde okufuna okwetooloola ensi yonna nga tusinzira wano mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda okubaweereza, era tubeebaliza ddala nnyo abatugoberera ssaako n'abo abatuwa kuba feedback eyo no etwinstiringa okubeera nga tutegeera oba mubitegedde ate mubitegedde, ssaako n'obubaka obutuyozaayoza obutusiima bannaffe tubwebaza. Temujjanga okwo omulimu guno gwe tukola ogw'amawulire gwe twagunjukira era gwe twasoma, y'ensonga lwaki tulina okukozesa amaloboozi gaffe awatali kusirika, awatali compromise, awatali kwekomooma okulaba nga tubaweereza. Nziramu okukikkaatiriza nti 2025 mwaka guno gwennyini tuli beetegefu okunywerera ku nsonga z'abantu, people's issues, national issues zetusuubira nti za simba nnyo era ze zina okubeera nga zitambulizibwako enkyukakyuka eggwanga Uganda gye yeetaaga. Ali amabega w'omuzindalo simulala muzzukulu wa Gabunga Moses Wamalanza abaweerezaako nate alweggulo amakya akawungezaako olwaleero. Welcome aboard. Omulamu ogulidde bulungi nnyo, tugenda ebuziba deeper insights into the burial oba the final rest, the final journey of Honorable Sseggirinya Muhammad. Olunaku olw'eggulo abagobedde programu mwategedde era tuleeta exclusive story into the mysterious death. Ojja kubeera ng'ofuna comprehensive report mu bantu abazze bazaawo, abazze babulawo, abazze battibwa mysteriously. Waliwo omukulu yataddeko comment ng'agamba nti Jakana Sulaiman Naduli yafa blood clot. No sense.
anyway ebintu byetukola nga bannamawulire ebisinga bibeera well researched ate era from an informed perspective. Tetumala gwogera abantu abamu government tensinza kukijjamu to be on record kanzijemu ne sound to be on record government ya President Yoweri Kaguta Museveni ya NRA oba NRM nga bwe bakiyita sisobola kugijjamu mu kufa kw'abantu abamu. Yes, there are natural causes abantu abafudde ebyawe. However, ku bantu abamu betugenda okola kalipota n'abamu nga tuli muntu yeebuzaabuza, nga tuli muntu yeebuza magezi, nga tuli muntu kugamba nti omutwe baguteekamu obuugi, nga toli muntu compromisingiddwa. Tukimanyi buterevu government yalina omulimu munene mu kufa kwa Jakana Sulaiman Nadduli, of which nebingenda okwogera olwaleero tebigenda kwawukana ku bya Segirinya Muhammad ne mu kuziika kwenyintu birabye script yem era eyali ne ku Jakana Sulaiman Nadduli okwagala okutabangula omukolo, okwagala okuleeta abavubuka abagenda okukola effujja abagenda okulwana. It is the same issue ababigoberera ebyaliwo bwe twali tuziika Jakana Sulaiman Nadduli. It is the same issue ebaddewo olwaleero nga Segirinya Muhammad aziikibwa. Script yem tewali difference. So gwavayo naga nti Jakana Sulaiman Nadduli yafa blood clot. Ate olumu tubeemuko ku magezi, tubeemuko n'okutegeera. Abakomenti ng'olumu sitera kubaanukula. That's my way of doing public relations. Nyanukula wekigwanidde era I respond critically without emotions. However, olumu tuwalirizibwa tusindikibwa ku kisenge ate era kabuntu okunyiiga. Naye bw'obeera nga toyina ky'okomentinga nga toyina bwino, please don't comment. I will state it categorically clear. Jakana Sulaiman Nadduli yafuna akabenje mu January w'omwaka ogwa 2022 nga tannaba kubeera nga ssuuka. Government ya Yoweri Kaguta Museveni nga bannamagye kwaliko bannamagye abajja okumuwamba ne bamutwala ne bamuteeka mu drone ne bamutwala mu military embuya ku CMI. Biyakomawo yagamba yatulugunyizibwa n'alinnyibwa mu mabwa n'akubibwa empi, buli kikolwa eky'okutulugunya tocha ne kimutuusibwako. Waayita mmeka September n'ava mu bulamu bw'ensi. Who killed Jakana Sulaiman Nadduli? And someone foolishly says, ignorantly says, it was blood clot. Mbosimanyi tulina obukyali ku President Museveni. What is there to love about Museveni? Buli muntu aga government ebadde erina omukono mu kubeera nga abamu kwabo ababadde ba activist ababadde boogera ebintu eby'amaanyi eby'amazima ababuusa abantu bavudde mu bulamu bw'ensi kize kyeyoleka ku Jakana Sulaiman Nadduli yali alangiridde ng'era amanyikiddwa bulungi nnyo nti munnakibiina ki National Resistance Movement, bannakibiina ki NRM, okuli ba minisita, okuli ba MP, okuli n'abaani beesulubabba omukolo gw'okuziika Sam Nokungu saako Nokungu bagira eyali mutabani wa Alhaj Abdul Nadduli nga ono nno yateeka ettoffaali ddene nnyo mu kubeera nga aleeta ekibiina ki NRM saako ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze. Ebyaliwo mu nsiko nga bagenza okulwana okubeera nga balafuubanira enkyukakyuka ey'omuggundu, abantu ab'enjawulo abamwegattako okugenda oluweero baali bangi nnyo, naye olwaleero be bantu abafa oba bali depressed, be bantu ababonaabona, and kyekimu era ekibaddewo ku Segirinya Muhammad nti the front bench mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Parliament NRM yeesulubabbye okujjukira Muhammad Segirinya bwe yadde aleeteddwa mu Parliament. Let's first take a deeper look mu similarities mu kufa kwa Jakana Sulaiman Nadduli saako ne Honorable Segirinya Muhammad. Ekyo nkikutegeezezza aba National Resistance Movement
ate nga Jakana yali wa movement, taata we wa movement. Abasajja bali empajiruwaga ababadde mu kibiina ky'NRM emyaka gyonna abaweereza abadde balowooza nti baweereza ggwanga nga bakola ne President Museveni, omusajja gwe baali basuubira nti ddala kituufu bali wamu bali naye obwatuuka okufiirwa mutabani we. Ndowooza gwenjukirako yali chairman wa LC5, eyali chairman wa LC5 mu Luweero district, n'abantu ab'omuswabwa ndowooza kyofa tugabye mujjukira, naye omuntu alina common sense yandisuubidde nti National Resistance Movement yandyetisse omukolo ogwo nga yero ali buli wamu ne mu Parliament ku Segirinya Muhammad. Twandisuubidde full house olw'ensonga ono yabadde amaze okuva mu bulamu bw'ensi nga tewali nsonga yonna erina kubeera nga eyawukanya bantu bano, balina kubeera nga bajjukira mwoyo gw'omugenzi, because he has been a member of Parliament, he has been a citizen of this country. Naye mu kufa era nekiragira ddala nti National Resistance Movement perhaps etwala all the blame and the guilt onto their heart and faces. Prime Minister nga bulijjo mu circumstances, mu scenarios bwezityo yaleeta motion oba yabadde alina okubeera nga abeerawo, okubeera nga aleeta ekiteeso ekyokubeera nga tukungubagira nga bwekize kibeera ku mikolo emirala gyonna, naye kyandiba ng'olwa guilt oba obuswavu na byonna ebibadde bitambula ku Honorable Segirinya Muhammad byabalemeseza ne bagamba no ntayi, era bwe byali ne ku Jakana Sulaiman Nadduli. Nsomerayo abantu 215 aba National Resistance Movement ababaka abali mu kuziika kwa Jakana Sulaiman Nadduli. These similarities oba ebifaanagana getufunye kagabadde Masaka nti abamu n'abaka ba Parliament ab'oludda olwa National Resistance Movement balemedde mu hoteri okubeera nga bagenda okwegatta ku kuziika Muhammad Segirinya. So gwayogera ebintu olumu sooka osengejje sooka omanye, bw'oba tomanyi tokomentinga please, bw'oba tomanyi saba owabulwe, bw'oba tomanyi seek for information, seek for guidance, si kukomentinga bya kisiru. Ennaku z'omwezi badde 12 omwaka gwa 2025 mwezi gwa Gatonyo wa January, Honorable Segirinya Muhammad eyazaalibwa nga 1988 aziikiddwa Buterevu e Masaka. Naye eggulo limu nga 11 January 2025 bannamawulire ssaako n'ensonda enneekusifu zadde zimaze okututegeeza nti waliwo olukwe olulukibwa okulaba nga omukolo ogw'okuziika Segirinya gukyankalanyizibwa abantu abatali bamu allegedly abava ku side ya Mathias Mpuuga nga beegasse wamu ne Alien Skin. Ye information eyabadde eyitingana ku mikutu emigatta abantu social media okusingira ddala ku X formerly Twitter. Ku kya Jakana Sulaiman Nadduli tujjukira bulungi nnyo omukulu Majjambere eyali ayogera ebintu, yali avuddeyo okwogera ebintu ebitagatta n'okukola kutya gye byaggweranga omukolo gukyankalanye. You remember these things abaabiraba. Is it by coincidence okugamba nti ne ku Segirinya Muhammad babadde baagala kibeere bwe kityo? Is it by coincidence okukujja ku mulamwa okudivertinga okubuuza ebibuuzo ebiri critical? Kiki ekyasse Segirinya Muhammad, kiki ekyasse Jakana Sulaiman Nadduli? Creating our scene egenda okuvaamu nga mawulire reportinga nti effujjo ebyakoleddwa ebikolwa abantu baveeyo bavumire ebikolwa, naye nga the essence ebadde yakuba divertinga kubajja ku kikulu nti kiki ekyasse ono mysteriously. But the National Unity Platform very organized ku kyendabyo olwaleero, they have refused to bow down to that nonsense. Era script egudde butaka, era ekimu ku ebyo ebiwuniikiriza ebyewuunyisa yadde nga mwana tumyugana tebikyewuunyisa. And I can't authoritatively say that surprisingly, no.
olw'ensonga bino bisuubirwa mu ggwanga Uganda. Mathias Mpuuga yakuliddemu okutegeka state funeral, eyitiddwa state funeral, mbu okuziika okungubagira okw'eggwanga eri Segirinya Muhammad abadde yayogera ng'agamba nti Kyagulanyi ajja kwogerera essaawa 5 mu kuziika kwange. Ku muntu alina amagezi Kyagulanyi asobola okwogerera ku state funeral? Abasoma mass communication ne logic ng'otegeera kiba kitegeeza nti abamaze okwogera nti NUP oba ekibiina kyabaddemu kirina oku taking over okuziika kwe, logically kwe kutegeera. Kino nno kyongedde okubeera nga kyexposing Mathias Mpuuga ebadde bimwogerwako nti ddala kituufu akola oba akolera President Museveni ne gavumenti eriko. Ono emabegako tujjukira bulungi nnyo mu kuteebwa kwa bano Segirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana mu 2023. Yes. Kigambibwa nti yali behind oba yali mabega nnyo, yali mpagirwaga mu kuteesa okulaba nga Segirinya Muhammad ateebwa oba asonyibwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni pardon. Era byayitingana nti ono okujja mu court okubeerawo nga lawyer we oba nga okujja okubeera mu court nga ye munnamateeka omukwabo ng'ayambadde formally nga munnamateeka nga court proceedings bwe bibeera byonna byagenda mu maaso okukakasibwa nti ono yali omu kwabo abaali bateesa ne gavumenti Segirinya ne Alan Ssewanyana bateebwe. Era tujjukire emabegako munne kaakati Abedi Bwanika bwe bassa ekimu era bwe banywi era bwe bali mu kinywi ekimu era bwe bali mu kisinde ekimu ekya Democratic Alliance, yavaayo n'asaba NUP ne Bobi Wine nti bateese. NUP kye yagaana ng'egamba no bwe kibeera nga Segirinya Muhammad ddala kituufu yali omu kwabo abeenyigira mu kutta abantu e Masaka, let the law take its course. Ate lwaki tuteesa ku ki? Tuteeseza ate omutemu? Let the law take its course. Naye bo nga bagatwaniteesezza era ekyavaamu there were allegations nti Mathias Mpuuga yali omu kwabo abaaliidinga mu kuteeseganya Segirinya Muhammad ateebwa ave mu kkomera yadde ng'emisango gyali gimiteekebwako gyali capital offences. Era kigenze okweyoleka nga statement ya General Gregory Mugisha Muntoyera, matter of time, it's time. N'olwaleero si prime minister, si vice president, si minister of the presidency, si muntu avunaanyizibwa ku protocol, no. Mathias Mpuuga yabadde akulembedde mu state funeral ku ludda lwa parliament era ne bakola omukolo gwabwe ku kisaawe. Naye enkya ya leero Segirinya Muhammad nga bateekateeka okubeera nga aziikibwa, twabitegeddera tubirabye abakulu nga bazzeeyo okukima omulambo gwe nti bagutwale eri ebadde side ya parliament gye badde bagamba nti gye balina okubeera nga bamukungubagira saako n'okumuziika. In brief, you can call it drama ensued oba katemba abaddewo, of which ebitagwanidde era ebiswaza. Ne wabula enteekateeka egudde butaka oluvannyuma lwa bannakibiina kya NUP ba foot soldiers okulemesa abakulu abadde bakimye omulambo gwa Segirinya nti bagende afune state funeral, afune ddala befitting bo kye bayita befitting state funeral as a member of parliament. N'abamu ku abo abapoliisi oba bewandiisa police band ebaddeze okubeera nga yimba oba ekola okusanyusa abantu basically naye eremeseddwa era gye biggweredde nga side ya Mathias Mpuuga eremeseddwa
era omubiri ne gubalema okujjawo. Nga bw'ojjukira akatambi ke twalaba Sseggenya Muhammad bwe yali kyajjateebwe mu kkomera Ekigo, he was abducted. Yadde nga yali amaze kooti okubeera ng'emuwa olukusa okuva mu kkomera agenda afuna obujjanjabi. Tujjukira akatambi ako nga bamugoba speed mu mmotoka ya Shamim Malende eyali omu ku balooya be. They wanted even to abduct his body. He was abducted alive after courting mukkiriza afunye bail agenda afuna obujjanjabi. He was abducted mu ngeri yali ey'ebyewuunyo, emmotoka ne zibateekako speed. Babagoba speed ya yiriyiri paka we babasuuza Sseggenya Muhammad ngali mu mmotoka ya bannamateeka be. N'olunaku olwaleero era bwe kibadde nga baagala okuddamu okuwamba, baamuwamba mulamu ng'era baagala n'okumuwamba nga mufu. What a shame. Ebyo byennyini ebigenze maaso nga Mathias Mpuuga agenda okubeera nga naye akubye eri olukuŋŋaana olulwe yadde nga lufulopinze. Kino nno kyongedde okweyoleka nti emirundi egiwerera ddala bukyanga the cash bonanza, the service award ebeerawo, Mathias Mpuuga's ceremonies have been flopping massively. Era kizze kyeyoleka ekifaananyi kyazaafuna nti ne grand entrance ye ey'e Masaka ng'agenda okubeera ng'akola Thanksgiving. Omukolo gwe yali ategeezezza nti yali agenda kwebalizaako Omukama Katonda olw'okumusobozesa okumuwa obulamu, okubeera mu byobufuzi n'okuweereza eggwanga ly'e Buganda ne Uganda. Bwe yatuuka mu kitundu eky'e Masaka yali awuubira namungi w'omuntu omubale. Yali awuubira namungi w'omuntu gwe wali osobola okubazisa n'omumwa nti 1 2 3 4 5. Era bwe yali mu convoy w'emmotoka ezaali zimuwerekera luseregende lw'emmotoka olwali lumugoberera, bwe kityo kyeyoleka nti it was a flop ku makubo ag'enjawulo nti ne Masaka ate gyasuubira nti gyakulembera. The second flop yaliwo nga balonkinga Democratic Alliance gye bagamba nti ekisinde ekigenda okubeera nga kireetawo enkyukakyuka n'okukyusa ebintu eby'enjawulo ebiri mu ludda oluvuganya oba the opposition n'ebintu ebirala bye bayogerako ng'okuteeseganya ne National Resistance Movement Yoweri Kaguta Museveni abeere ng'ava mu bukulembeze mu mirembe awatali kuyiwa musaayi. It flopped as well. How did it flop? Nti twandisuubidde ebikonge eby'amaanyi ebigenda okubeera nga biva mu biina ebitali bimu okubeera nga bigracinga omukolo gwa Mathias Mpuuga, wabula at the end of the day abantu abaaliko Samuel Walter Lubega Mukaku, Abedi Bwanika Lubowa, saako Mike Mabike n'abalala, the normal faces, the usual faces, it was business as usual. It wasn't the big announcement. However, it was the big fall, the big flop. Ekyayongera okwoleka nti ddala kituufu his political career is on the peak of going down, going in an abyss, going into the pit of tears and shame. N'olwaleero era byabadde biteekeddwa Mathias Mpuuga bigudde butaka. They have flopped massively. Obutebe obukalu yadde ng'omukolo gubaddeko n'emmere. Ekyo kyongera ddala okuwa ekifaananyi n'okwongera okwebuuza oba okukakasa Mathias Mpuuga akolera ani eri ebadde state funeral. Ate gwe owa opposition ali ku ludda oluvuganya obeera otya kalabalaba saako n'okubeera omuto omukulu mu kuteekateeka omukolo ogutegekeddwa gavumenti ate gy'owabula. Kale
ebirala bye tujja okubeera nga tutunuulira ebimu ku ebyo byewuniikiriza ebiswaza ebikolwa ebikyamu ebivundu ebiwuniikiriza ebibadde mu kuziika Muhammad Ssegirinya kyekiwuliddwako nti waliwo essimu ekubiddwa ng'eteeberezebwa okubeera eya Anitanet Among okukubira abadde ndoza muganda we siye Kasagga. Let me check. This was an allegation ereeteddwa Sauda Madada. Yes, Kasagga gwayogedde. I want to give you the voice of Sauda Madada nga ayogerako era akagula n'akabaddewo nga bamulangira ng'abakulu babadde bazze bakimye maiti ya Honorable Ssegirinya Muhammad wabula ba foot soldiers ne beebulungulula ennyumba ebaddemu omulambo gwa Ssegirinya Muhammad ne balemesa abakulu abadde bazze okukima omulambo nga kwotadde ne maama nga baagala bigende side eri ebadde Mathias Mpuuga nga ekirowoozebwa nti Mathias Mpuuga ne banne baatidde okubeera awamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu oba n'ekibiina ky'NUP kye baayawukana nabedda nga balina okukola the parallel structure oba balina okukolawo akakundi ak'enjawulo akabadde kalina okubeera nga kagenda mu maaso okulemesa bino ebirala era kwegamba mulaba enkola gyetwandise divide and rule, the divisionism, the factionism. Walina okubeerawo obutakkaanya nti ne mu kufa walina okubaawo obutakkaanya. It is, oba these are the similarities Jakana Suleiman Nadduli ne Ssegirinya Muhammad ezimu ku ezo nti there has to be, walina okubaawo factions. I want to give you the voice of Sauda Madada owulirize allegation gy'ataddewo nti wabaddewo okutiisibwatiisibwa nga abakulu baagala omulambo family ejjeegukime. This is the voice. Njagala owulirize bulungi nnyo, owulirize Sauda Madada byabadde ayogera because she alleges nti abaddewo ku ground era bye bino ebigenze mu maaso. Take a listen into this. Njagala owulirize bulungi nnyo Sauda Madada byabadde ayogera of course ku bibaddewo. Ebigambo bya Sauda Madada mu kuba nakibiina ki National Unity Platform. Eno Sauda Madada no yeegwanyiza ekifo ky'okubeera kansala LC5 mu kibuga Kampala wano, Kampala Central. Oba nja kubategeeza, nja kumuleeta naye yankubirako kasimu emabegaawo. Yes, yankubirako akasimu awo emabegako omukyala oyo ate eryantama Sauda Madada yankubirako kasimu emabegakaawo nga ntegeeza nti ajja era bwebwo obubaka bwawadde wali wabadde bagenda okubeera nga baziika Ssegirinya Muhammad. Awadde alipoota ebibadde emabega mu kibadde kiteekeddwa
ttiimu ya Mathias Mpuuga saako ne Parliament ku side eya government okulaba nga bawamba omubiri gwa Muhammad Ssegirinya okugutwala ku side eri ebadde teekeddwa omukolo ogufulopinze nga bibadde bikulembeddwa byonna Mathias Mpuuga. Ekibuuzo ekikulu ekirina okubeera nga kyebuuzibwa ne kati nendoza ansa mugirina Mathias Mpuuga bakolera kyandibanka akati kyeyolekera ddala butereevu nnyo olw'ensonga nti mu ggwanga Buganda tulina enneeyisa gye tweyisaamu wakati mu kunyolwa, wakati mu maziga, wakati mu kufiirwa ab'eŋŋanda oba abantu baffe. There is a way we conduct ourselves. Naye bigenze byeyolekera ddala ebikolwa bya Mathias Mpuuga nti byongera okuswaza n'okuleetawo ebibuuzo n'okunnyonnyoka Mathias Mpuuga ani gw'akolera era ebikolwa bino eby'omuntu agambibwa okubeerawo ekitiibwa eyaweerezaako Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Are these actions befitting the respect n'ekifo kye yali aweerezaamu? Ebigambibwa nti eyali ow'ekitiibwa, are these the actions ezigwanidde okuva mu muntu ng'oyo? Kale ndowooza it is a matter of time. Naye eri eddoboozi erya Sauda Madada nja kumuleeta ku mukutu era twongere okubeera nga tuttaanya ku nsonga ne revelations ate abadde nfanfe ennyo wa Ssegirinya Muhammad era abadde mpagiruwaga ne mu kubeera nga by'omu ku abo abaagenda e Kenya n'okumujjanjaba amubeereddewo era tujjukira n'okubeera nga alayira Ssegirinya Muhammad eyali amukwatiridde eyali amuwerekedde mu kubeera nga akuba ebirayiro eyali lead Sauda Madada. She'll come on to the bench atunnyonnyole. Kale tugende mu maaso. Omugenzi Desmond Tutu yali munnaddiini Nakinku ku Ssemazinga wa Africa yavaayo n'agamba nti if you remain neutral in times of injustices. I want to read that quote very clearly, not to miss any point, not to misquote omugenzi kati Desmond Tutu. Alina ebigambo byayogera ebikulu ebyetaaga mu kaseera kano okubeera nga tujjukira ebigambo ebyo n'okubinnyonnyoka nti if you're neutral in situations of injustices or injustice, you have chosen to side or you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. We may be surprised at the people we find in heaven. Okiwulidde ebigambo byayogera mu 9:31 nti if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. We may be surprised at the people we find in heaven. Nti bw'obeera nga tolina woogwa mu kaseera ak'okunyigirizibwa ng'olina mpawengwa, osazeewo kulonda oludda olw'oyo anyigiriza. Wabula enjovu bw'eteeka ekigere kyayo ku mukira ogw'emmese n'oga nti nze siina sayidi, siina kyekubiira, ndina mpawengwa. Emmese eno b'omusonso tegujja kubeera nga gusiima okubeerako obwannampawengwa abo. Tuyinza okubeera nga tujja kwewuunya nnyo abantu be tunaasanga mu ggulu. Omugenzi Desmond Tutu byali bigambo bye.
tugende ku observation endala nga bannamawulire oba mukuto gwa Uganda y'enkya gye tugenze maaso okubeera nga tutegeera eya olukiiko lw'eggwanga olukulu omukwano gwe lufunye ku Sseginya Muhammad ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi. Omukwano ogutalabwangako Anita Among saako n'olukiiko olw'eggwanga olukulu gwe guwadde Honorable Sseginya Muhammad gwandirwawo okulabibwa. Mu lulimi ndooza the diction with the choice of words ebiga biyinza okulonda the love oba the parliament's love for Honorable Sseginya Muhammad during his demise is unrivaled, is unmatched. Omukwano gwe bamulaze nga yakava mu bulamu obw'ensi saako byonna ebikoleddwa ababaka ba parliament benyiza okuyita bannanfuusi the hypocrites ne bavayo bonna ne bamwogerako ebirungi ebiwedde emirimu naye nga waneeno mu kaseera ke yali abonaaboneramu nga yeetaagira ddala abantu saako ne parliament abasinga obuyitirivu nnyo olukiiko lw'eggwanga olukulu. The only thing that Anita Among did was to get nozabwale bukadde asatu I remember okubeera nga abuwaayo. That time ndowooza justice yali yeetaagisa ennyo bw'oteeka ku minzaani. Justice was more needed, was urgently needed. Ssegirinnya needed justice more than the financial aid to the family. Ebimuli Anita Among bye yamutwalira mu ddwaliro fe abaasoma literature oba nkutegeeza akabonero k'okutwalira omuntu ebimuli nga ali bubi alikundiri oba nkakutegeeza oba nkaleke. Amazima amatuufu geeyoleka nti ddala kituufu Sseginya Muhammad embeera gye yalimu yali sinnungi nnyo era nga yeetaaga agency, yali yeetaaga emergency ate okukwatibwa obutiribiri abantu okuyimirirawo okulaba nga Sseginya Muhammad afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Parliament okubeera nga eyimirirawo twalaba ekikolwa eky'abakyala abamu abaakwatibwa olukiiko lw'eggwanga abaakwatibwa poliisi gye buvuddeko mwaka oguwedde. Anita Among ne yeesitula n'agenda ku Central Police Station CPS ne yeesitula n'agenda nti abataasa abajjeyo. That was a good gesture politically. Era gye sivumirira. Kiraga unity number one. Kiraga okuyiirawo omubiri yo members of parliament as Anita Among. Naye kye twalaba it was more of the financial aid. Naye nga the main point, the major point yali ya justice. Okubeera nga balwana bwezingirire. N'abamu ku abo ababaka ababadde batayogera birungi eri Muhammad Ssegirinnya kuba tukola interviews but off camera eri ababaka be tubadde twogera nabo nga bye boogera tebikwatagana byamatankane nga tebikwatagana n'ebyo ate bye batadde ku kamera. Hypocrisy. The newfound love of the Uganda's August House amid the demise of Honorable Sseginya Muhammad is unrivaled, is unmatched, is incomparable. Era twandirwawo okulaba olukiiko lw'eggwanga olukulu nga lwagala nnyo abafu nga Ssegirinnya Muhammad nga bwe kibadde ku Muhammad Ssegirinnya. Kyewuunyisa mu kaseera ke yali yeetaagirwamu unity oba obumu okuva mu ba fellow legislators oba ababaka banne. Kyewuunyisa nti baasalawo ate kugenda mu maaso amaanyi n'essira okubisa ku motions nga ez'okujja obwesige mu zaake, motions ez'okuyisa supplementary budget, naye ng'ate waliwo ensonga enkulu the deteriorating health condition of Honorable Ssegirinnya ne Allan Ssewanyana, which was a very major and critical point which needed urgency. N'okulaga nti kaakati observation endala the hypocrisy, the guilt eya state okuvaayo nti kaakati olweorganizinga the state funeral olw'okuba oli abadde mubaka wa parliament naye ng'ate mu kaseera state yebadde mu prosecutinga, yebadde mu persecutinga, yebadde mu oppressinga mu kaseera ate ak'okufa kwe eraga nti sente zirina
he deserves a state funeral. Mu kaseera ke yali yeetaagiramu obujjanjabi, justice oba obwenkanya bwe yali yeetaagiramu okubeera ng'afuna obujjanjabi, gavumenti yo kennyini state ye yaliwo okulaba ng'eremesa, yadde nga omulamuzi yali akkiriza nti naagenda afune bail. Ani yamuzza mu nkomyo? Ani yamuwamba? Ani yatwala Ssegirinya Muhammad e Mulago ng'ali ku mpingu? Ani eyaleetera Ssegirinya Muhammad okubonaabona okutuuka ku mugo gw'entaana n'okutuusa olwaleero mwanattu ng'aziikiddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera? Who was behind all that? Era lwaki essaawa eno alaga omukwano ogwo nti ayagala nnyo. Bannayuganda tulina okubeera bakalabaalaba eri buli kimu ekigenda mu maaso. Amakya ag'olwaleero oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti kampu ya Mathias Mpuuga, Alien Skin n'abalala nti beeteeseteese okulaba nga bagenda mu maaso okubeera nga bakyankalanya omukolo, ate Robert Kyagulanyi Ssentamu munnakibiina ye president w'ekibiina ki National Unity Platform yavuddeyo amakya galeero ku kitebe wali ye Makerere Kavule n'akunga era n'alabula ba foot soldiers oba bannakibiina kya NUP ku ebyo ebiteekebwateekebwa okukolebwa, era bw'ati bwe yabalabudde. Njagala nkuzannyira ebigambo bino nga ajjukiza abantu bano okubeera disciplined. Take a listen. Kubetonye ate tumanyi tulina n'abalabi abayinza okwagala otukozesa ensobi mu ngeri emu oba endala. Mwebereremu nga muvuga, olaba muno ng'avuga bubi gwe kennyini mukomeko. Temuvuga bubi, abaana balina bavuga piki, tetukuvuga genda kukola bukodyo. Olugendo olwo tugendako si lwa ssanyu. So sisubira kulaba muntu yenna yeemodolera ku piki oba yekyangira ku piki. Muvuge bulungi, tutuuke bulungi, tukomewo bulungi, twolese n'empisa ku kkubo. Ensonga ey'okubiri, mukimanyi bulungi nnyo nti regimu ya Mwai Museveni ng'ekozesa abantu abamu abayinza okwerimbikamu ffe, baagala tuberekere muganda waffe mu buswavu, baagala okola effujjo mu kuziika muganda waffe, okubika obuswavu bwabwe, okubika enkwe zaabwe, n'okugezaako okumekinga sure tibakakanya ekifaananyi kya Ssegirinya. Njagala obasaba okukuuma empisa. Mukuume empisa, temukkiriza muntu yenna yenna basoomoza oba baprovokinga. Ate era mubeere bulindaala okwekuuma n'okumekinga sure abaana bwe mugenze nabo tugenda bulungi, tukumawo bulungi. Mukuume empisa, temuwa mulabe yenna chance oba abo abalabe bakozesa. Abakulembeze bammwe nga babagaidinga. Njagala nnyo mu kuwerekera Ssegirinya tulage discipline. Ssegirinya akubye nnyo okulaga nti abantu ba bulijjo Ssegirinya abadde senior foot soldier. Akubye nnyo okulaga ekifaananyi ky'aba foot soldier, kati mwe muliwo ye taliiwo. Tutwale mu maaso ekifaananyi ekyo. Njagala obaagaliza olugendo bulungi, tambule bulungi, tuge bulungi, tukume empisa ate tukomewo bulungi. Kama tukulembeze. Bwe bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform, obadde bukunga era obukoleddwa wali ku Makerere Kavule ku kitebe kya NUP ekikulu, ng'abadde akubiriza ba foot soldiers saako ne bannakibiina okuvuga obulungi okulaba nga bagenda mu maaso okubeera nga beegendereza obutakola ffujjo n'okubeera bakalabaalaba eri abo bonna abayinza okubeera nga babateekeddwamu okubeera nga bakola effujjo n'okubaswaza n'okubeera nga bateekawo enkola oba ekintu ekyoleka nti bano bakozi ba ffujjo. However, bino byonna bigudde butaka era kyandibanga babadde babiteeseteese. Bigambibwa nti Mathias Mpuuga n'egganga ye oba ne banne, it has flopped again. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye njagala ate era nkutwale ku observation endala
gye tulabye olunaku luno olwaleero. Munnakibiina era omwogezi amyuka omwogezi w'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbira abaddewo nnyo, era note gye twafunye obubaka obwafuniddwa nga 11 omwezi ogwa January 2025 nga lwe lwakeesezza ekiro oba lwakeesezza olunaku olw'okubeera nga Ssegirinnya aziikibwako. Waliwo abadde baagala okulumba Alex Waiswa Mufumbiro nti bamukoleko effujjo ku lw'ebigambo bye yayogera mu butakwatagana oba okusika omuguwa okwaliwo awatali kukwatagana wakati we ne Ssegirinnya Muhammad ng'ali mulwadde oba nga mulwadde, ebyayogerwa mwenna mubijjukira, naye it has gone on peacefully, era ekiraga nti it is a point to NUP saako ne Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu ye. Njagala okubalaga observation endala ebaddewo eya mwannyina wa Honorable Ssegirinnya agambye nti Oweekitiibwa Mpuuga ababeereddewo nnyo mu kujjanjaba omugenzi era ne yeewuunya abawambye omulambo. Take a listen. Netubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza abantu mwenna abadde baagala mukulu wange Muhammad Ssegirinnya, bambi mwebale mwagala, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abaddizeyo. Nfukamidde nga nebaza Mwami Mpuuga atubeereddewo mu buli ngeri yonna, mu ddwaliro nga yatulambula, nga yalwana mu buli ngeri yonna, neewuunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi, okulaba nga maama wange bamuwambye tebatukiza na kuyingira mu nnyumba. Lwaki tutuuka kweyo embeera? Bannange tuwulira obulumi, muganda waffe atulumye, nabwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso. Mazima ddala tuwulira ennyiike ey'amaanyi, era kyemmanyi mukulu wange teyandikyagadde embeera eyo kulaba ng'egenda bwetyo. Tusuubya tugenda muziika mu bitiibwa, tumuwerekere, tuggyewo ebyobufuzi, tutambuze mukulu wange, tumutwale tumuteeke wayina ogalamira mu mikono emituufu, tumuteekeyo nga buli omu tumuziise mu mirembe. Ne watulaba buno obuvuyo buno bugenda mu maaso, mazima ddala tuwulira ennyiike era tuli banyiivu nnyo okulaba nga kino kigenda mu maaso. Ne Mwami Mpuuga tukwebaza ku lw'omukwano gw'otulaze, weebale kutwagala. Kakati maama linda akawala kano Kannaggirinya kagambye kagumye kakogera ekigambo kimu kakasooke kwogere maama nga tannaaba kwogera. Salamu alaikum. Mannya gange bampita Naggirinya Shifra. Kitalo nnyo eky'okufiirwa daddi wange Ssegirinnya Muhammad. Nebaza bonna abasapootinze daddi wange nga mulwadde ng'awonye. Mbeebaza. Byebyo ebadde of course ku side wali eya Mathias Mpuuga wabadde wategekeddwa omukolo ogwa Parliament, era wetwogerera bino nga Ssegirinnya Muhammad aziikiddwa mu nnyumba ye y'olubeerera e Butale Kaddugala e Masaka. Byebimu ku ebyo nti wabaddewo okusika omuguwa enjawukana, grounds zibadde bbiri ku kisaawe naye n'awalala. Ekyo gwe kikwoleka ki? Nja kutwala ku bigambo bya maama eyeegayiridde ng'asaba nnyo nti mutabani we atwalibwe oba omulambo gwa mutabani we gutwalibwe mu kifo Parliament kye yategese, nekyongera okwoleka obutakwatagana obubaddewo wakati wa Parliament saako n'ekibiina ki National Unity Platform. Take a listen.
bye bigambo bya maama wa Honorable Muhammad Segirinya omugenzi kati ng'asaba omulambo gw'omwana we gutwalibwe wali eri olukuŋŋaana lwa Parliament we lubadde. Ekyongera okwoleka amawulire genfunye okuva mu nsonde neekusifu. The Parliament didn't want this to flop. However, bwe kibeera nga babadde kyadde kinakkolebwa bwe kityo, kisuubirwa nti Parliament yandibadde eyengeejinga obukulembeze bwa NUP, of which name Parliament National Unity Platform is massively represented. The leader of opposition, Honorable Joe Ssenyonyi Biseekezi, y'omu ku babaka ba Parliament, era singa Parliament yabadde nnambulukufu nga ddala kituufu kino kolebwa, ndowooza officially babadde balina okubeera nga bakikola okulaba nga bagenda mu maaso okuwa state funeral if it was intended, nga tewali byawukana oba nga tewali enjawukana zonna ziyinza kweyoleka nga bwe tuziraba kati. Nti kyabadde kyetaagisa ki, was it so hard Parliament okukwatagana obukulembeze bwa NUP ne family okubeera nga bassa kimu, babeera ddoboozi limu? Ki ekireetedde era what was behind bino byonna okulaba nga family eri ku side ya Parliament, NUP eri yokka n'obukulembeze bwayo divisions? Era ekigendererwa kyaki? Njagala kuba ebigambo bya Mathias Mpuuga, ndowooza oba binaatuwa ekigendererwa n'okumanya n'okutegeera into what was the essence of all this, nga yabadde akulembeddemu this state funeral as organized by the Parliament. I want to look for his words, Mathias Mpuuga, nga ayogerako eri abantu. Where is it? I want to give you his voice. I think it is here. Over. Nairobi munondo yaso Segirinya na mulambula Nairobi munondo yaso ko mukaaga okutegeera embeera gyalimu, okumuliza nga tuline maama we n'omutoyo n'omutoyo Kasagga n'omuvuko omulala yali PA we Alex, okulaba nti olambu bwa Segirinya tubutaasa. Yava Mwagakani nga weewaawo kisera waliwo n'abatuukako nga bagirinza ku kyaka kiganye nebetalagira n'abasawo bakugalaga nti tujja musobola neyeetaaga obugumiikiriza. Ebbanga linakyali ya Segirinya sinawe nakwata kifaananyi nkiweereza ku mitimbagano nti wuuno ali wano era toli yali akirabyeko. Obwo bwe bugunjufu bwange n'okutegeera kwange, abalala bayita ndowooza butategeera. Natya nnyo nga buli agenda wa Segirinya basobola kubuuza asesande we tasobola okutula mu netwekwasa ekifaananyi nga tebalina bagenda kumulaba, tasobola okutula n'awanekamu bwati omukono n'afunya ekikonde. Bagenda kulaba mulwadde alwanira obulamu bwe, bamwangalako ekikonde kwekwasa bifaananyi. Awo tutuuse mu bugunjufu bwaffe. Segirinya tibamulambulanga kulaba mulwadde na kumusaasira kwekwasa bifaananyi naye. Wawuneeka gw'ensonyi omu sijja kumwogera linnya, ye agenda kumulaba kufuna allowance. Ensi naye mumanyi yagenda kulaba mulwadde kumufunirako kasente. Kati be bakulembeze be tulina. Segirinya bw'avudde e Nairobi n'abeerawo nga bamujjanjaba, era bagendanga okwekwasa naye obufaananyi. Nemba amagezi family nti Segirinya mujje waka tulekuwe tumubeera obulamu busobole okudda. Mumujje mu constituency abalonzi basobole okumuleka awo n'afuuka omuntu awo. Bye bigambo bya Mathias Mpuuga abadde akulembeddemu state funeral ku side eri ya Parliament. Omukolo gubadde gutegekeddwa, so olwatika lugenda mu maaso oba kigenda mu maaso okweyoleka obutakwatagana kwa opposition nti even in sorrow ne mu kufiirwa ne mu kuziika they remain divided. Who is the paymaster? Ani asasulira bino? Ani afuna mu bino? Ani avujjirira bino? Okyetaaga okumbuuza
nzikiriza bulungi nnyo okubeera nga ebikolwa ebiswaza ebitagwanidde okubeera nga byeyolekera mu kuziika, very shameful, biswaliza ddala wakati venne mu kuziika okusika omuguwa kweyoleka. Tulabe ekyokusiima Mathias Mpuuga naye byayogeddeko okulaga nti ddala kituufu yayiirawo nnyo omubiri famire era n'ateekamu kyonna ekisoboka ssente ogenda okumulambula nga teyeekubya naye ebifaananyi takola ki ekiraga nti alumbira ddala Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye abalaga nti bo they always there for photo moments kyaga ekitali kigunjufu era ekitali kya makulu nnyo naye ekikulu waliwo abadde ambooza wano nti state funeral etutte ssente mmeka nkyanoonyeza nkyakola research nja kubeera nga nkifuna tutegeere emyaka gy'abaana bano kifaananyi akula yalaba nakino nkirabyeko nga ndi mulamu ekyokulwanira omufu atali kitaawo atali kojjaawo abaana bamulekwa bali wano mujje wano bamulekwa bajje wano abaana bali wano balajanira kitaawe bazze mu kubeerawo nga basabira mukadde waabwe abaana bali wano abeefudde abatamwinaako kakwate bawambye omulambo gwa kitaabwe bamaama bali wano era omunja kumuwonya ekyansi ayogere mulabe emyaka gy'abaana bano kifaananyi ekyokulwanira omulambo gwa kitaawe kibajja okukula nakyo n'okukaddewa nakyo obalabe ne bana basegirinya kakati bano abantu bagambe tutya nti tuli bagwagwa tuli bakulembeze baganda basegirinya bonna tubadde nawo wano babanga bagoba misinde kambabuli akula yalaba Mathias Mpuuga bye bigambo bye Nalodi meya w'ekibuga naye mbasaba ekintu kimu Nalodi meya w'ekibuga Kampala nakomanda w'ekibuga njagala bategeeza kino olwali tetubangako na by election mu kibuga Kampala yali kuba local government eya Winnie Makungu eno ye by election esoose mu kibuga Kampala ekyasembye yabadde eyo Kisoro bwe mwagenda Yosebo olaba bye babatuusaako Mwami Museveni kuluno kamujjutuse Ssegirinya yamufiiriridde tugenda kuba ne by election mu kibuga Kampala ng'eri kumpi ne State House tufe mu kulubaŋŋana kyatono candidate bali 10 bali 5 ono adde wano ono wa kibiina kino ono wakiri tusimbe mu mugongo gwa candidate omu ffenna tubena ffenna buli lunaku nze mbamali mbakakasa ebigambo byange mbikakasa mubiwulire buli lunaku nga tukeera kulaale ng'eryemu abamu ebigambo byaffe tetubirumamu tukeere nga kulaale ng'eryemu ne Dr. Besigye bw'ava mu kkomera tulwana aveeyo ffenna tusimbe mu kisinde kimu tusobole okulwana tulabe nga tukozesa ekisinde kino okutwala olwabyeruka Museveni Ssegirinya omulamirembe Ssaabasajja Kabaka Erias Lukwago Saalongo Erias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala calling for unity nti n'omuntu ajja okubeera nga aleeteddwa addira Ssegirinya mu bigere ajje bamusimbe mu mugongo nga bakwataganira wamu bali ddoboozi kimu ddoboozi limu kale maje jangu kati bino ebyo twagala okulya enjawulo eno corruption tetujja gikiriza eri broad daylight lwaki batufera oyagala okulya enjawulo
mukaga zidde makati mu ndagaano kye baba batuukiriza Ndio masoka balindeko zisitula. Wekata kateti mwenda zikole kidala. bali wagenda kusiba Ate bali. Ate tuje tukole omuzikiti. Tuje tukole omuzikiti. Bali banonyeza abagezi. Mumugate zino zonna oba mwendo oba kumi tuzigate nga zikola kidala kikondo satu nga wala ino wezze muzigate nga zikola satu bano nyingi bateko obutubi bwabwe kati bajja buno yajibana ebyo bye bimu ku ebyo ebyogeddwa ebigambo Honorable Florence Namayanja ng'awakanya bakkamishona ba Parliament ababadde benyigidde mu kubeera nga bateekateeka omukolo gwa state kye bayise state funeral ebikulembeddwa mu Mathias Mpuuga. Ebigambo obiwulidde bibaddewo abaddewo bagamba agampeereddwa Meya Namayanja abadde tali musanyufu olw'obubbi mu broad daylight nga ne tent byonna babadde boogeddeko nga tebikwatagana tebigatta nga Mathias Mpuuga biteeberezebwa era yabadde omukulu mu ebyo. Meya Namayanja byowulidde nga bagamba nti okubeera nga tenti ze bayogeddeko ndala baleese tenti ndala baddewo ebitakwatagana nti ne wakati mu kukungubagira Ssegirinya mu kuziika era waliwo obubbi abadde mukaawu mukambwe annange ebintu biri mu ggwanga Uganda naye kale njagala okubeera nga mbawa eddoboozi lyani nga mmaliriza olwaleero. Ddoboozi lyani kiki enjawukana mu family tuzoogeddeko. Okwagala ennyo omukwano ogw'amaanyi Parliament gweraze Ssegirinya nga mugenzi okwawukanako nga mulamu ng'ogeddeko. Ekyokuwamba omulambo nkyogeddeko. Essimu egambibwa okubeera nga ekubiddwa Anita Among ng'alafuubana egambibwa mbu abadde Anita Among ng'egambibwa okubeera nga abadde awa orders okulaba nga omulambo oba omubiri gw'omugenzi gugenda wali wabadde wategekeddwa Parliament tukyogeddeko. Mathias Mpuuga okulemberamu state funeral nkyogeddeko. Ndowooza twogereko ku kya media the reporting very good. Nga bannamawulire tulina omulimu we have a duty okubeera nga tu reporting oba tusaka ebyo awatali kyekubiira. Naye ensangi zino kyeyoleka buterevu nnyo nti amawulire gatwalidde ddala aside nenja kwogera ku mainstream of the traditional media BBS Telefina ne CBS zongedde okwoleka nti ddala kituufu zo ziri ku side ya Mathias Mpuuga era kyeyolese even they are reporting the write-up engeri gye bawandiika ku mikutu emigattabantu the way they write the way they report eragira ddala nti ddala kituufu bali ku ludda balina oludda lwe bareportingirako olwa Mathias Mpuuga thus being unbalanced or not balanced at all. Era bw'oba ogoberedde emikutu gyabwe ng'emikutu gya Buganda gyoleka nti bali mabega wa kitiibwa. Emikutu emirala nga Daily Monitor ndowooza bannansi ffenna tubigoberedde ibadde ku mikutu emigattabantu bwe beebazizzaako Jange Solomon Kaweesa n'omukutu guno ogwa NTV ne Daily Monitor okuweererawo Ssegirinya Muhammad era abamu bakaogera nti Daily Monitor NMG Nation Media Group ekolera abantu ekiraga nti naffe bandamu etona okwekuba mu torch eri eyakaayakana the brightest okumanya tukyali ku side y'abantu bye tuweereza biri ku ludda lw'abantu oba biri ku ludda lw'abanyigiriza. Abantu ensangi zino batukubamu nnyo ebituli ate era ne bajjira ddala butereevu
ne batusomooza ne batuchallenginga okwoleka obutali bumativu eri ekitongole ekyamawulire. Twandibanga twolekedde akaseera akazibu ennyo where citizenary journalism, abantu abalina amasimu, abantu abalina cameras ezaabwe, abatabanguse mulimu gw'amawulire yadde nga ne kati bwekiri bagenda kwongerera ddala okukyaka n'okumalirawo ddala omulimu ogw'amawulire olw'ensonga nti bandibanga bo baweereza ebyo byennyini abantu byebeetaaga okulaba, unlike the traditional media naffe abaagasoma okulaba nga twekubya dda ne tutwala side, ate ekyewuunyisiza ddala nga side eyo si y'abantu, ng'oludda si lw'abantu, tuli ku ludda lw'abantu naye ng'ate tuli ku ludda olunyigiriza abantu. Wano we tulaga oba we twolekedde tulye kamanye ng'akoza n'owebbwa nti bannamawulire tulina okuzuukukira ddala, otherwise abaana abalina smartphones, abaana abeegulidde kamera ezaabwe bagenda kusingira ddala okuwa reporting oba okusaka amawulire, bagenda byekwatiramu nga obukugu bw'amawulire ddala kituufu bugudde mu kinnya, nga abo abali consistent ate era balina class abasetinze trend bebawuliriza. Otherwise bwe tutatereeza citizenary journalism, amawulire gano omuntu nga buli maaso okukwata kamera n'areporting ekibaddewo n'ayogera ekintu kyawulira kigenda kwolekera ddala nti industry y'amawulire amakulu tekyagalina, naye ng'obuzibu buvaawa ffe kennyini okuvaayo okubeera nga tulaga oludda ng'ate oludda lwe tuliko lwe lwoyo anyigiriza abantu. So whenever people feel oppressed, kituuse mu ggwanga Uganda nti they are going to create alternative routes ezijja batuusa 1 okufuna obwenkanya, 2 okubeera nga bo bennyini eddoboozi lyabwe lituuka gye basuubira lituuke, 3 beekolera ku nsonga zaabwe yadde nga obumanyirivu ba competency training ebyabo abaliwo abaasoma weeri naye abatali competent, abatali trained, abatali educated mwogwo omulimu bagenda taking over because this is an abnormal situation. So media fraternity tulina eddimu ddene okwetereza, otherwise bangi nnyo bavudde mu side ey'abantu, bavudde ku ludda olw'abantu, baweereza kufuna nsimbi, buli omu ensangi zino aweereza kugamba obaani ayinamu 10 ngende wagundi gwe mbanjogerera mpe ya 2 kanjogere ku gundi yana, naye nga at the end of the day sente zonna gye ziva oppressor okukyusa narrative. BBS Telefinance kyabasa abantu bazze bateeka nnyo ku nninga ne ku bunkenke okubeera nga mu kutte omumuli ogw'okukwata oludda olunyigiriza abantu. Ekintu kya Service Award bwe kyajja kyongedde okwoleka Buganda media oba emikutu egy'amawulire egya Buganda Kingdom okusingira ddala nti gyatwalira ddala oludda olwa Mathias Mpuuga, ate nga kyoleka nti ebikolwa byo byandibanga abantu babikubamu ebituli. We are no longer on the side of the people, oba you're no longer on the side of the people, nakyo kikulu. Naye ekifaananyi ekisiiga ekikulu, the broader picture, amawulire gakoze kyamannyo okureportinga ku kufa kwa Ssegirinya Muhammad regardless of which side. Era ddala kituufu bukyanga ava mu bulamu bw'ensi the entire week emikutu gy'amawulire, traditional media, TV, radio stations, saako ne print, Ssegirinya Muhammad has covered the press time, has covered oba has occupied the press space. Kibadde ky'amaanyi ekyoleka omusajja atazikawo ow'amaanyi kuva lwe yava mu bulamu bw'ensi 4 days down the road, 4 days down the road. Ddala kituufu media mukavarinze, naye side oba okulaga oludda kisinze nnyo mu obwakabaka bwa Buganda ate ng'emikutu gya Bwakabaka. One time n'alwala bubi nnyo mukomereyo ne bamukukusa ne bamutwala Mulago. Bamutwala Mulago ne tugenda ne tubagamba bano abantu omusajja mulaba mulwadde nnyo, lwaki temumulirizinga n'agenda nafuna obujjanjabi ne bagaana.
njagala kubajukiza era maama oli muzira era banange tukubira maama engalo ez'amaanyi. Maama tukwebaza, manyi kusaawa zino pressure gye bakutaddeko set gye kutaddeko naye ebbanga lyonna lyonna obadde maama webale nnyo okuwa ekyo ekifaananyi ekisinga obukulu. Maama ono mwamulaba ng'agenda ku palamenti ne bamugaana okuyingira. Bwe balaba nga yeekalakasiza emirundi egiwerako ne bamuyita ne bamuwaayo obuswazi ne bamuwaayo $5,000,000 nga bagezaako of course musirisa naye Honorable Segirinya n'asigala mu kkomera. N'olwekyo abo abantu one time n'alwala bubi nnyo 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 mu kkomera eyo ne bamukukusa ne bamutwala mu David Lewis Rubongoya ye Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform. Ne kino kikulu tukyebuuze. State oba Parliament ebadde yagala okuwa Segirinya Muhammad decent funeral, a decent send-off. Why didn't they give him a decent treatment? Ne justice eri decent. N'okumulwanirira. Lwaki balwanirira essaawa eno? Nakyo kikulu. Yagenda okufuluma ng'embeera esusse ogw'omulamuzi evudde mu nteeko. Bino byonna bitegeeza ki? Biraga oppression, the persecution, lack of justice, impunity, n'okubonyaabonyezebwa okw'Abannayuganda. Naye nga maliriza bino byonna byongera okwoleka nti ddala kituufu bye bibadde ku kuziika kwa Honorable Muhammad Segirinya byongera okwoleka ekkomera lye tulimu ne turmoil gye tulimu nga bannansi. Omugenzi Lucky Dube omanyi mpuliriza nnyo ennyimba za reggae omuli ba Bob Marley omuli ba Lucky Dube n'abantu abalala love reggae olw'ensonga nti message mpitirivu erimu. Abawuliriza oba abaagala nnyo omukulu ennyimba ze Lucky Dube yagamba nti mu luyimba lwe olwa Prisoner, njogera nno ku kifaananyi maliriza ekkomera lye tulimu olwaleero, alina we yayimbira nti they won't build no schools anymore. They won't build no hospitals. They won't build hospitals. Only they will build prison. Yagamba, as a little boy, I thought I know what I was doing. But today, here I am in jail. Ebyeyolekedde n'ebyo ebigenda maaso okweyolekera mu ggwanga Uganda ebikolwa ebyekko ebyokutulugunya bannansi, the impunity, injustices, the oppression, kitebitegeeza nti abali e Luzira, abali e Kigo, abali e Kitalya, abali mu makomera gonna nti be bali bokka mu makomera. We are all jailed. We are all in jail. Fenna tuli mu makomera. Naye, we are prisoners of our conscience. We are prisoners. Nawamu ngamba nti we are prisoners beyond our circumstances, beyond our knowing. Lucky Dube yayimba nti nga akyali mwana muto yalowooza nti yali amanyi byakola. Naye we yagenda okwetwala byonna ebimwetodde ng'alaba ali mu kkomera. Amasomero tegazimbibwa, amalwaliro tegazimbibwa. The only thing they will build are the prisons.
era ekyo ekifaananyi abasoma literature, it's just an imagery nti amakomera gakyazimbibwa. Tulina amakomera mu mitima gyaffe, tulina amakomera mu bwongo bwaffe. We've been imprisoned, we've been jailed. N'endowooza n'engeri gye tulowooza buli kimu. We've been incarcerated, or we've been in incarceration for many years. Twateekebwa mu kkomera. Buli ayogera kalowooza alina kugenda mu kkomera alina kufa. Abamu that fear okutya okuliwo, that is jail, that is prison. You're in prison. Okwogera amazima ng'ogatya weetiririra, that is prison. You're compromised. Okwogera amazima bakuwa ssente obiveeko oyogere ebikyamu odde ku ludda lw'omukyamu, that's being in prison. You're in jail. Why? You're not free yet. You're not free yet. Era bino ebikola byonna byongera okwoleka amakomera oba ekkomera era ekibadde e Masaka kyongera okwoleka amakomera oba ekkomera erigenda mu maaso mu bannayuganda mu nsi, si Luzira yekka, Luzira mutono nnyo. Neffenna we've occupied the prisons and jails around this country. Akaseera ke tulitegeera ekyokukola n'okumanya ki ekigwanidde okukolebwa okubeera nga tuva twesumululako enjegere tugenda mu maaso okubeera nga twesumulula, okubeera free, okubeera out of prison. Kiteri muntu agenda kubeera nga akwata ebisumuluzo ebyo okuggulirawo ekkomera ly'olimu. Ekyo tebakikulimba. No one is going to get you out of jail. No one, teri muntu agenda kubeera nga akwata bisumuluzo akujje mu makomera getuli muba mu kkomera ye. Teri muntu agenda kwata bisumuluzo, teri muntu agenda tuwa nti atuwadde obwenkanya nti kati tuli free. Obwenkanya oba okulafubanira obwenkanya n'okuva mu makomera tekigenda kubeera kyangu. Naye ffe nnyini ffe abalina ebisumuluzo ebyo ebisumuluzo ebyo tubiina mu ngalo, era ekisumuluzo ekyo bwe tukikozesa obulungi, we are going to be free. Kiteri mulamuzi agenda kuwa justice out of prison. Kiteri musirikale agenda kuwa bond or jail oba bail out of prison. The incarceration we're in today, we're experiencing today, ffe nnyini ffe abalina okugyereetera okugejjamu. Nja kusembyayo ebigambo bya Como ne John Legend. Olimba mugende mu luwulirizo lwa Glory. One day when the glory comes, it will be ours. It will be ours. When the war is won, we will be sure. We will be sure. Oh, glory. Glory. Now the war is not over. Victory is not won. And we will fight on to the finish. Then when it's all done, we will cry, glory, oh glory, oh glory. Abamanyi oluyimba olwo mulumanyi. Selma's now for every man, woman and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They marched with a torch
We going run with it now. Never look back. We done gone hundreds of miles from dark roads he rose to become a hero, facing the League of Justice. His power was the people. Enemies lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bowed eagle. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing our music. We sing our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory, the coming of the Lord. My eyes have seen the victory. Glory, glory, glory. Ebigambo ebyo nzikiriza nti bangi nnyo tusobola byefumintirizaako. Olutalo terunaggwa, ffenna tuli mu makomera, n'ate ekizibu ekiriwo, amakomera ge tulimu ffenna twerwanyisa, tulinga obwana bw'enjala. Olina alumba munne, olina akola kino, naye nga ffenna tuli mu makomera, ne twekubira mu makomera. Mu kifo ky'okubuuza, naye ekisumuluzo ekiggula wano kiriridda wa? Ekisumuluzo ekiggula wano ani akirina? Ekisumuluzo tukirina mu ngalo, naye ffenna tuli mu kkomera twerwanyisa. Tuli mu kkomera twerwanyisa. Kyannaku nnyo, naye ffe nnyini ekisumuluzo tukirina. Era ffe abalina okubeera nga twesumulula. Gwe alina obudde osobola ogenda n'owuliriza one of the most powerful speech eyakolebwa mu 1963 eya Martin Luther King. Egamba nti I have a dream. Gwe abadde aweddemu amaanyi, abadde akennenterera, abadde agenda gwamu amaanyi. I have a dream. Ndowooza ejja kubeera nga ogigoberera, namwe abagimanyi Martin Luther King, ejja kubeera nga ekutegeeza obubaka bwendiko. Eyagamba waliwo n'ebigambo byenzijukira eby'amaanyi nti let us not wallow in the valley of despair. I say to you, my friends, we have the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day out of the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. You know the slaves, you know the sons of the former slave owners. We are the slaves. Who are the slave owners? Abali mukulembeze, the oppressors. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sheltering with the heart of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. To take away, I have a dream that one day, even the state of Uganda, a state of sheltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by their character. Olwaleero okufuna emirimu tukimanyi, you're judged ennyindo ovaawa, linnya ki, oli mwana waani. I have a dream today. I have a dream that one day in Alabama, with its vicious racists,
with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification that one day, right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted, and every mountain shall be made low. The rough places will be made plains, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. Baso ne banyabo. Nze muzukulu wagamu nga Moses wamala. Nze ninza okusukka waawo. The voice of freedom. Akuume atakuumira mpeera. Uganda y'enkya